ndaba we speech yatulonza campaign tugenda kutandikira ku nsonga y'ekkanisa eri mu bitundu ebyekayonga esattiza abantu bagenda tulaga ekifaananyi ky'ekkanisa eyo abakristaayo baganya okudda mu kkanisa eyo olw'okuba nti basangayo abantu abeepiica kyekigambo ndowooza ekiri mu kkanisa nga bali ku kituuti ekituuti kibafudde obuliri ekituuti bakifudde obuliri nga bagenda mu maaso n'okubanga ki nga bagenda mu maaso n'okubanga bakolerako omusajja omukatuliki and a Muslim woman nga be bali kujeeyo omukatuliki omusajja n'omukyala nga muisiramu babasanze bali ku kituuti ekya kkanisa y'abapoto mu Kayunga district Kayonza sub county abakristaayo ne kibaleka nga bennyamidde. What a combination. Lwaki bajoze banaawe naye kiki ekiba kiki ekyo katulabye mwoyo mutukuvu bwatambula mu bintu bino ekyawandikibwa kituwadde kyakijjukira ebikola by'omubiri bya lwatu ekyobwenzi kibaddemu ekiri naye kati ogenda otya mu bintu byonna n'ogenda ku kituuti kya kkanisa era ku kituuti kya kkanisa kyogendako bantu bwe anti kyeŋŋamba era mu bifo byonna wakirigendako eri naye ku kituuti kwolaga wabadde safe abantu nabo bebuuza amagezi edda tebakkirizanga n'abantu kufuuyisa ku church compound era tekyetagisa ekyo nze sakyabenyewo kya trendinze okufuuyisa against the church wall bakusiba kituufu ojo enzikiriza y'abanna ogityobodde kakati balina okufuna abasumba ab'amaanyi ne bagenda nabasabira ekyaki eno kati naye abantu buli webabeera ku kituuti bajaga nti we yali awo owerabidde Kasubi ojjukire Kasubi omubuulizi naye gwe basanga ku kituuti ng'agira ekasubi anti simujjukire bibeerawo olwakuba kino kyo bagenza okulaba nnaku ziyiseewo sande ziyitawo tebakyagenda mu kkanisa ne kifuuka ensonga ebimu